naye Katikkiro n'olukiiko lw'olutesitesi. Katikkiro tukusaba nga bw'ovaayo n'oyogera ensonga ezimu n'ozogera nga ggwe. Katikkiro wa Buganda tukusaba ng'okozesa obuyinza obwakuweebwa Ssaabasajja Kabaka owummuze Ssekabembe n'akakiiko, kubanga ne Katikkiro waliwo olw'oyogera ebigambo bw'ekitiibwa Katikkiro ebintu ne bitutabula ne tugamba obyogera nga Charles Peter Mayega oba obyogera nga Katikkiro. Wagamba nti eno gavumenti nungi okusinga ziri ezasooka. Ekyo wakyogera nga Peter Mayega ow'ekitiibwa munnamateeka oba wakyogera nga Katikkiro Kabaka w'ebweru. Ebintu bino bitutabula. Omulembe guno gwe tumanyi obulungi abaana ba Ssaabasajja Kabaka, abaana ba Ssaabasajja Kabaka bavundira mu makomera. Omulembe oguganye Ssaabasajja Kabaka okulambula essaza lye. Omulembe oguliko okutta abantu Kasese ne babatta. Omulembe oguliko tunuza wano naawe omusajja we naalemu. Omulembe oguliko okukwata Kabaka Mulamba n'omuggalira Kabaka w'Olwenzululu. N'olyoka ogamba nti omulembe guno guli yaddeko kusinga giri egyasooka ng'abaana babatta kyere, abaana bali mu makomera. Segirinya ababaka ba palamenti bonna balinga embwa. Ekyo kati neebuuza wakyogera nga Charles Peter Mayega oba wakyogera nga Katikkiro wa Buganda? Kubanga bw'oyogera nga Katikkiro gobeera Kabaka w'Obweru. Ddala ekyo Ssaabasajja Kabaka yakyogera. Enkuuka eri yaddeko ng'omubi omweru tenaba kugwa kutuukaawo, naye akulira CBS naye ali afuta mane tafa ku kitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Lwaki temulaba wonja bulo ebivulu byembeeramu nga Ssaabasajja Kabaka mwali? Kawoya mwebe wa CBS naawe omululu ku ssente gukususse. Ndwawo nnyo nno okwogera naye ebintu byena situla saala kutta kitiibwa kyange. Nze neegomba nnyo Yesu Kristo yakola ebyafaayo. Ani yasula ekitobero bbalamu? Kawoya yasula ekitobero? Okusinziira ku abategesi byayogera, okusinziira ku pulezidenti wange byayogera, basula ekitobero. Kristo mwegomba nnyo. Yasinga erinnya Kabaka wa Bakabaka, omwana wa Katonda omulamu, yakola ebyafaayo tebalina omagenda bimenyawo. Neegomba nnyo okutambula ng'omusajja. Yesu Kristo tolina wootambula ne bakulaga kalinaaye, naye yasinga obugagga mu buli kimu. Naye nina obunyiivu. Musajja wa kamera, kwata kamera. Akute kamera, kyekinyiiziza pulezidenti. Ekisinza okunnyiiza ebyafaayo byange mubiteeka mutya ku ttaka ne mubiteekako ebitoomi. Byafaayo ki pulezidenti? Mr. Ssekabembe, minisita w'ebyemizannyo Emengo, resigninga kati. Sinze nsalawo kuba Ssaabasajja Kabaka yakulonda. Naye tokyalina ky'ogatta ku masaza g'Obwakabaka bwa Buganda. Abitex promotions zinajja amasaza mu mimwanyi eri ewankulukuku nga gabafuna abantu 15,607. Neŋŋamba lwaki mutyola Ssaabasajja Kabaka muteeka mayuuni ewankulukuku. Nenzijja na idea yange mu butasoma bwange era oyo Ssekabembe nanjerega bo balowooza nti abantu abatasoma tebaba na ideas. So ng'omuntu ebintu talent omuntu azaalibwa nazo. Ne mugamba ngenda kufuula amasaza ekitabanga onaga tekisoboka. Era nanjerega nagamba akasajja kemuleese kalina kikanaakola. Era amasaza bagampa bali mu bweraliikirivu. Akasajja katutte Nambole kagenda tuswaza. Nenteeka ekyafaayo amasaza nengalinyisa ne gagenda Nambole ne tugala emiryango 7,000. Ssaabasajja Kabaka nendaba ku ssanyu lye, nze n'aba Ssaabasajja Kabaka nenkaaba. Ng'atambula yeetooloola ekisaawe enduulu 7,000. Ssekabembe tokyafa ku kyamasaza kubeera waggulu na kitiibwa kya Katikkiro oli ku busente buno bwe bakuwa. Essaawa zino ndi ku Ssekabembe n'okwata amasaza ne gagende wankulukuku n'atajjula. Amasaza nga kuliko buddu ne gagende wankulukuku ne gafuna abantu 7. Ne gagende wankulukuku ne gafuna ekisaawe ne kitajjula. Ssekabembe va mu masaza g'Obwakabaka bwa Buganda designinga kati. Go weefaako kasitoteko obusente mu nsawo tofa ku kitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka yalaba abantu. Nambole amasaza galina ekyafaayo Nambole. Nze ekyafaayo amasaza nagawanika.
nenjagala mugakuumire ku ntikko naye olw'okuba nti temwagala abantu bakola bintu byafaayo mwagala bano ababawo obusente obw'ekijega mwe mufaayo kunyweza nsawo zammwe temufa ku kitiibwa kya Bwakabaka. Ssekabembe Ssaabasajja Kabaka yakulonda sikuyinaako buyinza naye tokyayina kyogatta ku masaza g'Obwakabaka bwa Buganda wekusansawoyo designing nga Ssekabembe nze ndwawo nnyo okwogera naye nanyiize nnyo amasaza okubeera wankulukuku ne gabeeramu kisabo ne kigana okujjula. Ssekabembe no video njagala mugitambuze buli wamu. Ssekabembe minisita w'Obwakabaka nempanye ekitiibwa abantu abakulu. Ssekabembe designing nga Ssaabasajja Kabaka tanasiima ku designing abeera ow'ekitiibwa mu ekitiibwa kye kubanga musajja wa Kabaka. Mvudde ku TV enkuuka we nagireka wadde yakkakkana naye muto wange yayigayiga ku sikiiro luba wadde yampita emabega n'agitwala neyo kalekaleko tiyaswaza Ssaabasajja Kabaka naye Katikkiro n'olukiiko lw'olutesitesi. Katikkiro tukusaba nga bw'ovaayo n'oyogera ensonga ezimu n'ozogera nga ggwe Katikkiro wa Buganda tukusaba ng'okozesa obuyinza obwakuweebwa Ssaabasajja Kabaka owummuze Ssekabembe n'akakiiko kubanga ne Katikkiro waliwo olw'oyogera ebigambo bw'ekitiibwa Katikkiro bintu ne bitutabula ne tugamba obyogera nga Charles Peter Mayega oba obyogera nga Katikkiro. Wagamba nti eno gavumenti nungi okusinga ziri ezasooka. Ekyo wakyogeranga Peter Mayega ow'ekitiibwa munnamateeka oba wakyogeranga Katikkiro Kabaka w'ebweru. Ebintu bino bitutabula. Omulembe guno gwe tumanyi obulungi abaana ba Ssaabasajja Kabaka abaana ba Ssaabasajja Kabaka bavundira mu makomera. Omulembe oguganye Ssaabasajja Kabaka okulambula essaza lye. Omulembe oguliko okutta abantu Kaseese ne babatta. Omulembe oguliko tunuza wano naawe omusajja w'enaalemu. Omulembe oguliko okukwata Kabaka Mulamba n'omuggalira Kabaka w'Enzululu n'olyoka ogamba nti omulembe guno guli yaddeko kusinga giri egyasooka ng'abaana babatta kyere, abaana bali mu makomera, Seggirinya ababaka ba palamenti bonna balinga embwa. Ekyo kati neebuuza wakyogera nga Charles Peter Mayega oba wakyogera nga Katikkiro wa Buganda kubanga bw'oyogera nga Katikkiro gobeera Kabaka w'obweru. Ddala ekyo Ssaabasajja Kabaka yakyogera. Enkuuka eri yaddeko ng'omubi omweru tenaba kugwa kutuuka awo naye akulira CBS naye ali afuta mane tafa ku kitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Lwaki temulaba njawulo ebivvulu byembeeramu nga Ssaabasajja Kabaka mwali Kawoya Mwebe wa CBS naawe omululu ku ssente gukususse. Ndwawo nnyo nno okwogera naye ebintu byena situla saala kutta kitiibwa kyange. Nze neegomba nnyo Yesu Kristo yakola ebyafaayo. Ani yasula ekitobero bbalamu? Kawoya yasula ekitobero? Okusinziira ku abategesi byayogera okusinziira ku pulezidenti wange byayogera basula ekitobero.